Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Benjamin Netanyahu akoze omulimu ogw'amaanyi mu Yisirayiri n'omutima gumu n'obuvumu ddala olw'ebifo by'azaabeeramu. Yakolako nga minisita w'ensonga z'ebweru mu Yisirayiri okuva mu mwaka gwa 1996 okutuuka mu mwaka gwa 1997. Ate nga mu kiseera kye kimu ye yali minisita wa ssayansi ne tekinologiya okutuukira ddala mu mwaka gwa 1999. Yaddamu okubeera minisita w'ensonga z'ebweru mu mwaka gwa 2002 okutuuka mu mwaka gwa 2003 we yawummuzibwa ku kifo kino n'aweebwa ekyokubeera minisita w'ebyensimbi okuva mu mwaka gwa 2003 okutuuka mu mwaka gwa 2005. Mu mwaka gwa 2009 okutuuka mu mwaka gwa 2013 yaweereza nga minisita ateekerateekera ebyenfuna by'eggwanga lya Yisirayiri era nga mu kiseera kye kimu ye yali minisita avunaanyizibwa ku busiimo bw'abantu wamu n'okubeera minisita w'eby'obulamu. Mu mwaka gwa 2013 yaddamu okubeera minisita w'ensonga z'ebweru. Mu mwaka gwa 2014 yafuuka minisita ow'ebyempuliziganya ate mu mwaka gwa 2015 n'aweebwa ebifo 2 eby'okubeera minisita okuli minisita w'ebyenfuna wamu n'enkolagana n'amawanga amalala. Benjamin Netanyahu anajjukirwa nga ssaabaminisita asinze okulwa mu buyinza bw'eggwanga bwa Yisirayiri olw'okulondebwa emirundi 4 ku bisanja eby'omuddiriŋŋanwa era ebifo ebisinga eby'obwa minisita abikola nga bw'ali ne ku bwa ssaabaminisita mu ggwanga lya Yisirayiri. Olunaku olw'enkya lindirira obuyigirize bwe wamu n'ebitabo eby'enjawulo by'azaawandiika. Bikukunganyiziddwa Samali Kisaache ku lwa Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.